tewali agana Sseggona kwesimba kwani Kyagulanyi bwajja ne yeesimbawo mu delegates conference n'amuwangula nga Sseggona afuuka president waffe. But kiri ekya constitution kyenga yagamba ekisanja kye kubanga y'omu ku bafulema omu ku bafulema yagamba nti ekisanja ky'ono kyekisembayo kino kye bamuwa. No, bagamba constitution ojja genda okinoonyereza bwe bamala nkotinga bigambo bya fulema ebyo bigambo bye naye bwe baamala okukola constitution bagamba constitution eno amateeka tegakola nga gadda mabega gakola gadda muki mu maaso ne bagamba nti constitution eno nga bwe tugikoze bano redde babaddewo kati egenda kutandika 2024 era y'ensonga tenaba gazete era bwe banaagigazeetinga ejja kuba etandika 2026 okweyongerayo paka 2030 Sseggona kyayogera leta kitege kubanga ye yayogera akongratulatinga Kyagulanyi kuwangula naga nti ekisanja kisembayo kyekino kyayingidde ye yayogera tategedde yayogera yayabitegeeza naye teyekenneenya bigambo biri bye bayogera bye baali mu kimu delegates conference eyo eyakola constitution eri kuba constitution bye bakatenadana kutandika kukola kakati ate tuyinza tutya okola kubanga semaze Mwami Sseggona muwanye ekitiibwa munamateeka amateeka gakola gadda mabega kati mwalondedde mu constitution ekimu sitabamiruka wamu tuli mu constitution enkadde gye twakoleddemu kubanga eri tenaba kubeera gazeted kati muli mu ya Kibalama tuli mu eri enkadde gye tukyakoleramu eya Kibalama naye ate bo bagamba nti temugiriimu nabo kuba Kibalama nabo bali mu kooti twabawangula ogwasookera tugenda bawangulirayo mu kooti kubanga bakagombe ekibiina bakitunda oba mwakola memorandum of understanding between people power and NUP bakitunda era ne bakwasa obuyinza bano abaliwo n'enkiiko ne zirondebwa kakati bw'obanga omaze okuta ekintu kite mirembe kireke kigende mu maaso kati bakagombe besansabagira bwerere besansabagana tebalaba nko batugume tewabalaba nga bavuddeyo ku mulundi guli era nga tugenda mu kulonda ne bagamba tebajja kulonda era tebajja kuzifuna kaadi tetwazifuna kakati ne ku luno tugenda kubawangula kubanga ebyaffe bibeera straight ebyaffe bibeera mu mateeka era tugenda bawangulirayo mu kooti onawe osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo okubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa firidde olwaziza n'okusomozebwa okulanga kusaasirire asobola ku buwanguzi nkuyozaayoza nina Bishop William Tomusange omubaka addako owa Mityana ey'Omumambuka wa National Unity Platform NUP omu ku bannaddiini abasazeewo okwenyigira mu byobufuzi okulaba ensi yaabwe etambuzibwa etya agenda kubuuzaako oluvannyuma tugenda kutandika programu y'olunaku olwaleero Bishop tukwaniriza buuza abantu neyanziza nnyo Nkulumatiya webala emirimu batulaba mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu nze Bishop Tomusange William Bifaaki abe waffe bankazizzaako omusumba w'enkulaakulana n'enkyukakyuka the man of actions. Njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bw'atuwadde era Katonda eyakeesezza olunaku lwaleero naawe ali eyo nkusabira mu mbeera yonna gy'olimu weesige Katonda kubanga ewali Katonda ebintu byonna biyinzika. Tweyanza nnyo Bishop. Wasazeewo empapula wazijjayo era n'ozizaayo? Nagenda ku NUP empapula n'enzijjayo era n'enzizaayo. Manyi abamu baali balabanga bagamba ayinza obutajja engeri gy'ali omusumba. Naye wamaze kati wamaze okunfaaminga. Na confirming nze ebigambo byenjogera bye mbantegeeza ndi musajja mwesimbu era ndi musajja wa mazima. Kye naakola kugamba nti nkyo nja kukikola era kye sikola kugamba nti kyo sijja kukikola. So bwe nabagamba nti ŋŋenda kwesimbawo mpangule nseegumira ekibedi nali nkitegeeza era ŋŋenda kwesimbawo era ŋŋenda muwangula. Njagala tutandikire ku ebyakusikiriza nga Bishop Munaddiini okujja mu constituency eya Mityana
North ate ng'olina n'akatuuti mu kyaki osobola okwogerera ku nsonga eziba zikuluma. Tutandikire ku byakusikiriza. Ekisooka ki ekyansikiriza si kwesimbako ka Mityana North naye okubeera mu byobufuzi oba mu byobukulembeze. Engeri eggwanga lyaffe gye liddukanyizibwamu, engeri abakulembeze gye beeyisaamu, kubanga kuva edda nedda ng'omukulembeze ye muntu gwe twegomba, ng'omukulembeze abeera kyakulabirako. Naye abakulembeze b'ennaku zino ogenda okulaba ng'omukulembeze gwandisuubidde okuba omukulembeze naye ng'ate enneeyisaaye character embala ye nga si yesaanidde obukulembeze. N'osanga omukulembeze abakulembeze nga batyoboola eddembe ly'obuntu, batyoboola abantu, bavuma abantu, naye nga ye liida kyekyokulabirako. Kakati ekyo kikyasooka okunsikiriza ne ŋŋamba naye badde mukulembeze okumala ebbanga mu kkanisa, lwaki sigenda ne ndaga abantu omukulembeze bw'alina okweyisa, omukulembeze alina kuba wampisa ne tumentalinga n'abalala abaliyo. So ekyo ekimu kyasooka okunsikiriza okujja mu bukulembeze. Then ki ekyansikiriza okujja mu Mityana North? Nze Mityana North omwo mwe nazaalibwa, mwe nkulidde ku kyalo Olugazi mu muluka gw'Ekiyoganyi mu Gombola y'e Kalangaalo. Mwe nzaaliddwa, mwe nkulidde, mwe nsomedde. Naye natambulako nengenda mu mawanga amalala. Nengendako mu America, nengenda mu Australia, nengenda mu Canada. Naye nagenda okukomawo ewaffe Mityana, mu Mityana North, nga amakubo bwe nagaleka bwe gali, kubanga ffe twagendanga okusoma nga amazzi tusomoka gatukoma eno waggulu mu maviivi. Nagenda okukomawo ne ntandika essomero ne nditeeka awo. Abaana abajja ku ssomero we bayita okutuuka ewange walinaanyeewo Lutobazi, ng'era amazzi ge bayitamu gakoma eno mu maviivi. Naye ng'ate baga tulina abakulembeze, amasannyalaze ng'era tetulina, eddwaliro ku kitundu nga tetulina malwaliro, ng'ate n'agalimu temuli ddagala, nga kitegeeza tewali service delivery. Ne ŋŋamba nekisooka ka neetabeeyo nzije nyimirire mbeere MP w'ekitundu kino, ndabe nga ntuusa service ku bantu, kuba natandika okukola. Era nagamba abaana bange abajja ku ssomero banaaga nti abaana abadde bagenda ku ssomero lya Bishop baagudde mu mazzi, nenzija ne tukwata ekkubo ne tulikola. Abantu bwe baatandika ne baga nti kino tetukirabanga, jangu ofukire ddala MP. So nentandika okuwa abantu service, ntulambula abakadde, ntubawa ebbomba, nga sirabawo service delivery. Kyekisooka. Ekyokubiri, eddembe ly'obuntu nga ndaba lirinyiriddwa mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Amateeka agayisibwa mu Parliament, bammemba ba Parliament, nawulirako olwasooka nti babasasula ne bajjako ebisanja constitution yaffe, ne baddamu ne babasasula obukadde oba bwali 4 ne bajjako ekkomo ku myaka 29. Obukadde 29. 29 ne bajjako ebisanja nga babasasudde. Kakati ne ngaba abantu bano bagenda kukiikirira abantu oba bagenda kunona bubunonyi sente. So ebyo ebimu ku bintu ebyansikiriza ebyansoomooza nga byampa okusoomooza nenga kangende mu Parliament nga siwulirayo ebisanja babijjako, siwulirangayo mubaka mulala avaayo naga nti ngenda kukola private members bill tuzeeko ebisanja oba tuzeeko age limit. Nengamba ekyo kyenja okutandikirako private members bill nga yakuzzaawo bisanja. Ekyo bwe tukimala n'ekkomo ku myaka, kubanga byonna birina kutambulira wamu, ebisanja n'ekkomo ku myaka tubizzeewo. Kati nagenza okulaba nga bayisiza etteeka ery'okuzzaayo abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye. Nengamba amateeka gano agayisibwa olwaleero ganyigiriza muntu wa wansi. Bammemba ba Parliament bandibadde bagenda ne balwanirira omuntu. Era kyova olaba nze nkubiriza abantu nti baleme okulonda ababaka ba NRM. Kubanga olonda omubaka wa NRM bo bakkiriza babaga nti kino kye twagala, ne bagenda ne bazinga emikono tebayogera. Era okkakkana nga bikoze ki? Nga biyiseewo. So bye bigambo ebyo bwe bito bye byampaliriza.
So kati mpulabo yaga oyina bills zogamba nti singa ntuuka wali mu parliament sobola okuzireeta naye nga opportunity y'okuziyisaamu ndabange nti kubanga n'ababaka NRM ye basinze obungi oba ogenda kikola oti ekyo NRM etusinze obungi n'ekibiina kyo mu kulaba kirina ekitaddewo oba strategies ekitaddewo okwongeza ku babaka ba parliament ogenda okutuuka mu parliament ejja ng'asavali ababaka bangiko musobole n'okuyisaawo bye mwagala tukkiriza nti ebintu bigenda kukyuka ku mulundi guli jjukira ekibiina kyali kyakatandika nga kya myezi 2 oba 3 n'ekibiina kyasobola okuleeta ababaka 57 mu myezi egyo ne kisinga ebibiina ebibaddewo ebbanga eddene kakati ku luno twetegese luli okusinga twabajja mu Buganda wano naye kakati tutambudde Busoga tusimbyeyo abantu engulu gye bali tukkiriza nti tugenda kusukka ababaka 2 mulundi guno NUP esobola osuka ababaka esoboza ababaka 2 mu parliament tugenda kusussa ababaka 2 mulundi tujja beera nga tukomawo tujja kudda tujja beera nga tukoma kubanga strategy ogamba nti okusimbawo obusimbi ne strategy okuba nti muyina kye mukozeewo okusobola okubongezaako ndabanga ebyawukana anti ebbanga lyonna gino emyaka 5 tubadde mu mobilization ya kibiina nga tumobilizinga abantu okuwagira NUP era nawe bw'oba okiraba nti mu myaka gino 5 kuva lwe twava mu kulonda NUP obuwagizi bwayo bweyongedde nnyo ate obuwagizi bw'NRM ne bugenda nga bukola ki tubajjeeko abantu bangi n'ebibiina ebirala ne byongera okunafuwa so nze nzikiriza nti mu mobilization eyo gye tukoze nga NUP etwongedde obuwagizi mu bantu eyo wansi era kyova olaba nze mu Mityana North emirembe giri ng'akwata kadi ye nate wabangawo na wa opposition yesimbayo Mityana North basemakula kiwanuka bonna balinga beena bakiwanda basematiko bonna omuntu eyasooka okwesimbayo nga wa opposition yali Mugisha chairman wa district yesimbako Mityana nga opposition Mityana North yesimbayo emirundi 2 nga opposition nga wa DP yasooka ne yesimbira ku kadi ya PDP ya Bwanika Neba naye mtaja naye Yamira ensana phone yesimbirawo ko ku PDP then naddayo oba ku kibi oba ku PPP oba DP yesimbayo emirundi 2 naagwa okujja mu district sinafuna kadi y'NP nawa so yekka yali yakesimbawo ngwawo opposition mu Mityana North abadde babeerayo bonna babadde beenyale era nga bagamba nti anafuna kadi y'NRM yagenda okuwangula Mityana North ne kakati bw'oyitamu amalobozi gagamba nti anafuna kadi ya NUP yagenda okubeera MP addako owa Mityana North era nga batunulidde nnyo Bishop Tom Sange katukusabire mu nsonga y'okwongeza ababaka ba parliament katugambe okuwongeza ku babaka ba parliament olaba otya kino nga Secretary General ajja Kampala Central ye yajjayo byempapula sinaba kumanya wayiso webusoga naye bamulese waneeno mukulabako ekyo kiba kinyonyola kiri kyolutegeezeza nti tugaziyiza olutaba tulugaziyiza nga ne Secretary General ali wano omumyuka w'omwogezi naye ali wano nga te balina gye basobola okubeera eyo tusaddeyo abalala era nayo tutaddeyo abalala naye nga twalabye nti Secretary General yasobola otuwangulira Kampala Central ne wayiswa yasobola yajja otuwangulira wali enakawa ne tubaleeta twasooka ne tulaba ebifo ebyenjawulo ani gwe tusindika wano ani anaagenda wano so twalaba nga abantu abo bajja tuwangulira ebitundu ebyo ng'ate oyinza okuteekayo omulala ne bamukola ki ne bamuwangula so yensonga lwaki Secretary General twamulekaawo eri mu Western tuyinayo abalala abagenda okwesimbayo mukulikayo mutabamiruka wammwe owa NUP tabamiruka twamumala mwakoseza bukodyo ki logiki wammwe nga yabadde w'amaanyi DP abadde mutabamiruka bwe yagenda embala yamala ennaku 5 naye mmwe ssaawa busaawa ng'awedde tabamiruka twamuteekateeka omanyife ebyaffe bya lobadoba style lwaki kubanga tetukkirizibwa buli lwe tutegezaako okukola tuli mu mateeka naye buli lwe tugezaako okukola ebintu ebiri mu mateeka
ngate government ene eri mu buyinza etulemesa okukola bitulina okukola bwe tulaba emirundi emeka gye balemeseza enkuŋŋaana zaffe ne tutegeka ku kitebe wali ne tugamba ku kitebe olwaleero twagenda okera ku makya ng'amagye gaasazeewo tewali ayingirawo kakati ne ku luno twabadde tulina okukozesa omwoyo w'amagezi ennyo okutuuza Tabamiruka waffe. Wabaddeyo nga Bishop Tomusange? Tabamiruka ono saamugenzeemu naye tulina ababaka abaatukiikiridde Mityana. Delegate alina kubeera ati alondebwa atya mu NUP? Delegate alina okuba nga omu ku bakulembeze olukiiko lwa NEC n'enkiiko zino endala eza wansi. Enkiiko eza wansi ze ziriwa? Tulina enkiiko ekibiina kyaffe kirina obufuzi obw'enjawulo, kirina organs ez'enjawulo. So tulina enkiiko za districts, tulina district committees, tulina regional committees, tulina NEC. Kati abava omwo be bagenda mu delegates conference. Structure mu bufunze mulina structures? Tulina structures zikirira ddala paka ku kyalo. Kati district bani abagikiikirira okujja mu Tabamiruka? Katugambe nga Mityana bani abalina ogikiikirira? Mityana abalina ogikiikirira beba bakulira abali ku lukiiko district be bamu ku delegates abalina okujja. Kuba kaani nani? Olukiiko lubeerako abantu 15. Kubeerako ssentebe waalwo, kubeerako treasurer, kubeerako owabakyala, owabaliko obulemu, babeera abantu 15. Kati 15 be balina okukiikirira? Be balina okukiikirira district. Kati kitegeeza bwe tuba nga tubaze mu bufunze buli district ekiikirwa abantu 15. Bwe bakiikiddwa abantu 15. Kati simanyi kyesimanyi nti bonna balina okujja mu delegate conference. Kubanga delegates conference yaffe ebalirirwa okubamu abantu 5 at least. Naye yabadde mu 10. Ebaliriramu abantu at least 5. Naye abantu abamu balemereddwa ndowooza okukola ki? Ne kubanga bategeezebwa era n'ebifo ebyo bye walabye ebyawanguddwa baabiranga mu monitor. Ne babyesimbako abantu? Baabiranga ebimu byabuliddwako abeesimbako, ebimu ne bifunako abeesimbako. Was it election oba appointment? Teyadde appointment. Twade tulina okulonda mu delegates conference. Naye kakati bwe mbanga nze nesimbyewo, bwe banga sirina nvuganyiza kibaki. Kati lwaki ekibiina kyafulumizza notice nga kigamba nti President Kyagulanyi azzeemu okulondebwa? Akibaga nti anti alondeddwa yabadde jjukira nti ekifo kye baakiranga ekifo kya Secretary General, bifo byonna byabaabiranga nti biri open. Ng'abantu balina okugenda okugjayo empapula babisabe bagende bakontestinge. Naye bagenza okutuuka mu delegates conference olunaku lwatuse nga Secretary General talika muvuganya ne president nga tewali yamwesimbyeko, treasurer talina yamwesimbyeko, ng'abantu bonna ffenna tetwabeesimbako. So bwe guba mupiira eba walk over kati unopposed. Olina b'omanyiyo Mityana nga bazze mu Tabamiruka oyo? Nmanyiyo abantu basatu benzijukirako benalabye. Ani nani? Nalabyeyo Joyce Baagala, nalabyeyo Chairman Mugisha, nalabyeyo Honorable Zaake. Bo bazze? Aho basatu benalabyeyo babaddeyo mu delegates conference. Abagamba nti bijadde bya kiyaayi. Abantu omanyi NUP ebaluma. NUP ebaluma? Era ababyogera gwe tandika okunoonyereza. Baani abayogera nti byabadde bya kiyaayi? Bwe bataba abavaamu nga banyiize ba NRM. So tewali wa NUP avaayo naga nti byabadde bya kiyaayi okujjako bano aba NUP abaalya nga bakyali mu NUP. Waliyo abakyali mu NUP abalinnya eno n'eno. Waliwo aba NUP nga balina emitwe. Ng'oli akugamba nze ndi wa National Unity Platform naye nga alinnya eno newa ng'akozesebwa nga state agent. Bishop, omuntu okuba nga alaba ensonga nga bw'agiraba abeera akozesebwa? No. Si anti nze gambye nti aboogera nti byabadde bya kiyaayi gwe banoonyereza obakubemu nnyo ttooki ojja kugenda okulaba ttooki ejja kulaga nga bali mu kasasiro. Bishop Tomusange, kati tukitwale nti Tabamiruka yabadde mutuufu? Tabamiruka yabadde mutuufu, twamukoze mu mateeka era naggwa bulungi. Mu structures z'Emityana toliimu mu NUP?
siri mu structures olunaku lwe nali ngenda okuyingirira mu structures ekyabaawo nali ngenda kubeera chairman wa kunga owa Mityana owa district owa Gonda owa constituency kati ekizibu kye twafuna nti registrar yali ate mukyala wa candidate omu ne babuzaabuza ne tugenda kulonda ne bakutwala mu maka gaabwe era nga kuli wala nnyo era n'abantu ne bagendayo kulonda bwe twagenda ne bagamba ndi musimbe layini okukakana omusajja nga simukubidde akalulu mu maka ge omukyala yagenda okutunula emabega bwali nga talinaako ng'akalulu kabakubidde mu nnyumba ne twali abantu bana mwalimu Kintu Frederick mwalimu nze mwalimu Dr. Sematiko na Isaac Tomusange kati akalulu kali wani Isaac no kali wa Dr. Sematiko waka Dr. Sematiko mumkwasa mutia structures ayakava mwenala owange abantu bwakyuka bakyuse kakati akalulu nakatwala gwe waka ate nga mukyala we yeki nga ye registrar ukakana naye ayina okunnangirira nti mpangudde akalulu kati n'agamba bbaawe tubiyiwe bbaawe n'asituka n'agamba nedda sinza bikkiriza bino abantu be baleese wano si ba Mityana North akalulu ne bakayiwa era okuva olwo nesingira mu structure zaki kati olina omanyiyo bakiyamani beena ba NUP mu abeebyalo eyo balina ye bali chairman tubayina okuviira ddala ku district tuyina chairman wa district owa NUP ye Mwami Kasita Godfrey tuyina bachairman bamagombolola nze waffe Mityana North tuyina Mwami Gerard Kazibwe yewe Kalangalo tuyina Mwami Kalali yewa Bulera tuyina Mwami Kiranda yewe Kikandwa abo bachairman bamagombolola abe NUP kati yabagamba nti bino bintu nti tewali bonna kyemalira businga mu NUP baga nti dictatorship isinga mu NUP okusinza ku delegates conference gye twalabye sisobola bikkiriza kubanga byekangidde ku mawulire n'olaba bifaananyi no salaba bifaananyi nabitegeera era nga basaba abantu bagende basubmitting amabaluwa gaabwe abaagala ebifo ebyo abantu ne batagendayo kakati bwe bate bazze gwoyinza okukwata bukwasi bantu lwampaka magani mujje mwesimbe ku Kyagulanyi lwampaka era gundi yabadde bamwesimbyeko gundi babadde bamwesimbyeko Senyonyi ani yadamu esimbyeko Sewanya nada yesimbye ku Senyonyi ku kyomwogezi w'ekibiina naye bwe batuusa oluvannyuma ne bakkaanya Sewanya n'agamba nze ndaba omusajja akyansinga era akoze bulungi omulimu addeyo n'atula wansi n'avaamu so Taabamiruka yabadde wa mazima na bwenkanya era yabadde mu mateeka era ebyakoleddwa byabadde mu mateeka naye abo abalwanisa NUP bye bagamba nti tebyabadde mu mateeka era bagenda birwanisa lwaki ab'Emityana temwagaliza ate tutwagaliza tutya mwakwata ebifaananyi bya Joyce baagala ne babikuba ku posta ne babitimba nga biriko kadi nga biriko simbo y'omuti ya DF Democratic Front kali ngwe ne bagandi b'Emityana be babikuba ab'Emityana because avuganya Mityana Bishop wabirabako jawa tusoko tugere kintu nabiraba ku mutimbagano sabira ba physical ne nabiraba ku mutimbagano but antu Mityana wachi mutuse ko iyo level erwana Joyce baagala okutuka awo simanyi bani ababikuba n'ebyo bufuzi bizibu tosobola bitegeera ebyo bufuzi bizibu omusajja yakeera nakuba ebifaananyi nga ayambadde yero nga WNUP naye nga ayambadde yero niyo genda obinonyereza nga nanyini byo yabikoze ki nga nanyini byo yabikubi so olwabafaaji sympathy kakati ebyo bufuzi bizibu siyinza gamba nti bannamityana be babikuba ate siyinza gamba nti Joyce baagala yabikuba naye nga kyemmanyi nti waliwo ababikuba naye nga okimanyi nayo nti waliwo abamulwana Mityana ya buli muntu yenna kati nze ewaffe Mityana North buli muntu yenna ng'alina gwavuganya naye ebyobufuzi bya leero byafuuse bibyo oli ayagaliza ne muno okufa naga ndi oyo afa aveewo wakirinze mpitewo so
nange waffe mu Mityana North banwana nze bipande byange byentekayo bye bajjayo bani polisi si polisi bantu bana babuli benvuganya nabo basindika ba agent ne babisikayo omu yagamba n'ogamba nti abitaddeko emitwalo 5 amugira ekipande kya bishop n'akimutwalira emitwalo 5 kakati ebyobufuzi by'abantu b'ebito ebifaana kati baagala tayinza kubanga talwanisibwa kubanga bali abantu bana abavuganya ekifo kimu so kubana kubasatu kuyinza okuba akamulwanisa so toyinza bitegeera kubanga bali mu kuvuganya kati okuvuganya kw'ennaku zino tekukyali edda abantu bavuganyanga nga nebesanga ne beegwa ne mu kifuba naye olwaleero abantu beesanga tebesisinkana balwanagana bakubagana emiggo so ebyobufuzi byafuka bya kisiru byafuka bya kiyaayi kakati tayinza bulwako bamulwana kanya tugere ku nsonga ya y'okugaba kaadi mu NUP Bishop Musange oyagala kugira ku NUP esebo NUP wetakuwa kaadi ozaako ki NUP wetampa kaadi njagondera amateeka g'ekibiina kubanga buli lwoyingira mu kibiina kyonna kibeera n'amateeka gaakyo era oba ogakkiriza kibeera n'obukulembeze na ideology na buli kintu kyonna ekyekibiina ekyo buli lwoga nti subscribinze ku kibiina kino kitegeeza nti ogenda kukkiriza ogenda kuabidinga with the law n'amateeka g'ekibiina ekyo ne rules and regulations zonna ogenda kuzigondera so kakati kiba kya buli az'amaanyi nnyo singa nkeera nga siweereddwa kaadi ekitagenda kubaawo kubanga manyi nti kaadi ngenda gifuna naye nenkeera nga siweereddwa kaadi ate ne bandaba nga baga nti omusajja Bishop Musange ate wuuli agenze kuvuganya ekibiina nga independent kiba kitegeeza nti ekibiina mba nkifulumya ate kyenayingiramu so nze nkubiriza abatafune kaadi mu National Unity Platform oba mu bibiina byonna gondera amateeka bukkiriza ogenda mu kamyufu gondera amateeka g'ekibiina era ebyo ebituleetedde obuzibu nti abantu tebagala gondera amateeka tebagala kukwata amateeka bamugamba kola kino mu kibiina n'agaana n'amala ne yeewaggula bwe yeewaggula n'atuukawo n'atandika okuvumirira ekibiina n'avumirira pulezidenti w'ekibiina n'akuvumirira abakulembeze b'ekibiina naye luli bwe walinga oli munda lwaki tewakivumirira ng'okyali munda wamala kufuluma n'olyoka olaba obubi obukirimu atuula ku NEC n'olaba omuntu ati aba atuula ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina atuula mu delegates conference atuulayo naye n'akeera ku makya n'amala ofuluma ekibiina n'alyoka agamba bannange ekibiina ekyo kibi nnyo awo babi nnyo babbi bafere banywi banjaga naye luli bakuwanga n'akazinda n'owaana noga teriyo president asinga ono era tetwewunya Bishop Musange kumumma kaadi najja nga independent ekyo togenda kukiraba ekyo tolikiraba kubanga nze ni musajja wa Katonda ni musajja mwesimbu ni musajja wa mazima era ekyo temusuubira nti mulikirabako era bw'okikola bw'otyo bamunabya bufuzi omutuufu temulikirabako ekibiina kye temulikirabako nze nakutendekebwa nze ni musajja mutendeke naye abantu abatali batendeke mu leadership bo mukulembeze bebakola ebyo nze ni mutendeke nakutendekebwa okulembera abantu nakutendekebwa okulemberwa kubanga you either a leader or you are led so byonna balina bikutendeka nti walina okubeera wakuli waggulu teriyo muntu atalina amuli waggulu mu buli kintu kyonna walina okubeerawo b'okulembera n'abakukulembera kakati gwe wandiyagadde b'okulembera nawe beeyise nga bw'otyo bwe weeyisa kakati naawe bw'omanya nti naawe oyina b'okulembera weeyise ng'omukulembeze ate nabo bawe ekitiibwa kubanga bwe baba tebaliiwo tolina gw'ogenda kukulembera so nze natendekebwa okuba omukulembeze ate n'okukulemberwa waliwo envuuvuume ziri mu nkuubo wano tulaba mu bifo nga Kampala Women MP simanyi Shamimu oba yakomyewo manyi yafiiriddwa taata we Malende naye baateekawo bakandidate katugambe bakandidate bajja okugyayo empapula wadde nga yali mu ddwaliro kati
ne waba nga bagamba ne lwaki NUP tenda busasiri lwaki terangiride nti ekifo kati ng'ekyo ekyawumane MP Kampala temukyesimbako kubanga omuntu waffe yakirimu ate abadde mulwadde twetaaga omwongera ekisanja ekirala kati ng'ogattako ne kino nalabye Sseggona nga alina statement gy'akola nti mulina constitution eragira bwe kiri bisanja bibiri omukulembeze kiri kisanja Kyagulanyi nga president wa NUP kinatera okuggwako yaddamu ye Sseggona yaddako naye bafuutu soja ne bamuyisa bubi nnyo ne bamuvuma bubi nnyo okutuusa awo bafuutu soja ki ekyabavumiza Sseggona ate nga mulina constitution nga bw'ongambye ya bisanja bibiri yanga bombuziza NUP tuli kibiina ekigoberera demokrasiya mugoberera demokrasi tugoberera demokrasiya Bishop Musange NUP egoberera demokrasi tulina demokrasiya tulina amateeka tulina constitution ze tugoberera byonna biri mu mateeka kakati toyinza kugaana abantu kwesimbawo oba omenye mateeka kubanga mu mateeka twagamba buli kifo kyonna kiri open buli muntu yenna aveeyo alaga obukola ki obwagazi bwe kakati gwe bw'okeera n'obagana nti nedda kino kyo tukyawuddeko ekya Shamimu mulwadde tewaba muntu akola ki ajja oba omenya amateeka g'ekibiina era demokrasiya tabaawo kakati abantu bonna buli kifo kyonna alulaba n'ekyakyagulanyi ekya president nakyo kyaggulwawo okukyesimbako abantu baabula bubuzi abakyesimbako kakati tewaliwo kifo kyankomeredde kya muntu buli muntu wa ddembe okwesimba wayagala kakati ekijja okubaawula kwe kusunsula tugenda buli muntu agenda kuteekayo empapula ze bamusunsule biki byakoledde ekibiina biki byakoledde community royalty erieti eri ekibiina ebintu bingi bagenda okusunsula n'enzito wayo eyimiridde etya mu byensimbi n'ebintu ebirala bingi so oluvannyuma bajja ekibiina bwe kinaamala okusunsula then n'ekirala bagende ku ground kubanga ekibiina kyaffe nga bwe gani kikkiriza mu demokrasiya tukkiririza mu buyinza mu maanyi g'abantu kubanga nga constitution ya Uganda bwega nti obuyinza bwonna buli mu bantu kakati bwe banaamala badde mu bantu abantu banaaga nti nedda Samimu waffe badde mu bantu ku ground abantu banaaga nti Samimu waffe bakola research ti sampling gye bakole ku bantu badda mu bantu bati ase kikutegeera bulungi bakola random sampling mu bantu ku ground era kyakolebwa ku Nalukola then nga biri byonna biwedde debates biki bajje mu bantu awo bagabirawo 60% mu bantu abantu ground yekuwa 60% ekitebe ne kiwa 40%. Kati ekitebe kyo kisinzira ku kuwa 40%. At 40% gambye mulimu ebyo royalty mulimu ekibiina kikoledde ki obadde weeyisa otya pisazo zifaanana zitya ekibiina ne kigabako 40%. Ku 40% ofunyeeko ki ne bajja ku ground 60%. Abantu banakera ne bagamba Shamimu Malende atukoledde era abaddewo ku lwaffe tetwagala muntu yenna addeyo nga bamu recommending bemana amuli recommending ne bagamba nti Shamimu Malende bwe twagenze ku ground yafunye 55 out of 60 ate no ku kitebe afunyeyo out of 40 afunye 30 ate bana abamwesimbyeko nga Shamimu Malende addayo so ekyo tekina buzi sibya 10% bya manyi g'abantu bya mazima na bwenkanya ekyo bwe ombuzi ekirala kibadde kya Sseggona constitution kyeyogera lwakuba nti constitution lwakuba nti constitution yeeyo teri gazetted naye constitution eri gazette eno teri eyinza okuba gye tukoleramu olwaleero biyinza okuba nga tebiriimu naye constitution yeri yakolebwa NUP ne tugitwala ku electoral commission ebere gazetted etenabeera kubeera gazetted yo yagamba nti ebisanja bibiri omukulembeze president n'ababaka ba parliament era nzijukira nnyo nga bamaze constitution eyo nti Honorable Mpuuga yakeera n'awakanya naga abakulembeze tebazimbika omubaka wa parliament oyinza muwa bisanja bimeka bibiri ne president osobola muwa bisanja bimeka bibiri
naye ate constitution yaffe ya Uganda bwebanga lwakuba nti babijjamu lwebanga president yali emuwa ebisanja ebibiri nze ndowooza nti kituufu abakulembeze babire n'ebisanja bimeka bibiri kiyamba kubanga tulina abakulembeze bangi nnyo singa baweebwa omukisa kakati gwoleza mu G8 yali amanyi nti Muzeeyi Museveni asobola okufuga eggwanga lino era bwe yajja Obote yaziyita nvunza yagaliza onvunza muzireke nja zitundula nezimaliza nga zimututte so tulina okuwa abantu chance tulina okuyimusa abavubuka buli mulembe kubanga batula Uganda abavubuka be bakulembeza abencha nebo bali kulembera dde nga fa ab'emyaka 7 8 tuganidde mu buyinza so nze mpagira constitution naye bali bagikola bagamba constitution yeyo yayina kutandika 226 yayina kutandika 226 nti era bino ebisanja kino ekisanja ekitubaddemu kyali tekibaliba mu constitution eno so constitution eno yebeebala nti kati nga bwe twalonze president Kyagulanyi kikisanja kye kiba kisoose then aba China ekisanja ekiki ekyokubiri naye nga bwe gandi ffe tuli ba demokrasia tewali agana Sseggona kwesimba kwani Kyagulanyi bwajja ne yesimbawo mu delegates conference namuwangula nga Sseggona afuka president waffe but kide kya constitution kyenga yagamba ekisanja kye kubanga yomu kuba frema omukuba frema yagamba nti ekisanja kyono kye kisembayo kino kibamu no bagamba constitution ojagenda okinonyereza bwe bamalo nkotinga bigambo bya frema ebyo bigambo bye naye bwe bamalo okukola constitution bagamba constitution eno amateeka tegakola nga gadda mabega gakola gadda muki mu maaso ne bagamba nti constitution eno nga bwe tugikoze bano redde babaddewo kati egenda kutandika 226 era y'ensonga tenaba gazete era bwe banaagigazetinga ejja kuba etandika 226 okweyongerayo paka 230 kubanga ye yayogera akongratulatinga Kyagulanyi kuwangula naga nti ekisanja kisembayo kyekino kyayingidde ye yayogera tategedde teyabitegeeza yayabitegeeza naye teyekenneenya bigambo biri bye bayogera bye bali mu kimu delegates conference eyo eyakola constitution eri kuba constitution bye bakatenadana kutandika kukola kakati ate tuyinza tutya okola kubanga semaze Mwami Sseggona muwanye ekitiibwa munamateeka amateeka gakola gadda mabega kati mwalondedde mu constitution ekimu zitabamiruka bamu tuli mu constitution enkadde gye twakoleddemu kubanga eri tenaba kubeera gazeted kati muri mu ya Kibalama tuli mu eri enkadde gye tukyakoleramu eya Kibalama naye ate bo bagamba nti temugiriimu nabo kuba ba Kibalama nabo bali mu kooti twabawangula ogwasooka era tugenda bawangulirayo mu kooti kubanga bakagombe ekibiina bakitunda oba mwakola memorandum of understanding between people power and NUP bakitunda era ne bakwasa obuyinza bano abaliwo n'enkiiko ne zirondebwa kakati bw'obanga omaze okuta ekintu kite mirembe kireke kigende mu maaso kati bakagombe besansabagira bwerere besansabagana tobalaba nko batugume tewabalaba nga bavuddeyo ku mulundi guli era nga tugenda mu kulonda ne bagala tebajja kulonda era tebajja kuzifuna kaadi tetwazifuna kakati ne ku luno tugenda kubawangula kubanga ebyaffe bibeera straight ebyaffe bibeera mu mateeka era tugenda bawangulirayo mu kooti wakati nze mbadde mmanyi nti Sseggona nga bwe yagamba ekisanja kino ekya Kyagulanyi kyekisembayo but are you contented n'enfuga ya Kyagulanyi oli contented n'enfuga ye nga president wa NUP kalate kikyamu kikyakoze abatambuza bulungi nze ndaba tutambudde bulungi era tukyatambula bulungi era ebizibu bwe birijjo ojja kulaba nga nze nfulumye ojja kuwulira nti Bishop Tomusange ekibiina bye kyatandise okukola nga tebiri mu makulu yakoze ki Bishop Omulamba asigale mu bitali mu makulu nja kufuluma naye kati ndaba tukyatambula bulungi era tukyasobola okutwala eggwanga maaso loza tukoma wano Bishop Tomusange olwaleero tujja kutandika ogenda Sibulaba Mityana North
tujja kutandikirawo olunaku olulala soko sibulaba neyanza nnyo Mwami Matiya webala omukisa guno gwompadde era webala okumpitanga mu kyalo eyo n'omanya nti neeyo mu kyalo waliyo omuntu asobola okujja n'abaako byayogera ne bigasa abantu era ne bigasa eggwanga webale nnyo webalire ddala bannamityana ne bannayo mirembe nga tugenda mu kalulu kano tukuume emirembe tuleme okuttiŋŋana tuleme okuyuzaŋŋana tuleme okweyisa obubi kubanga akalulu kabeerako ekiseera kyakera nekikola ki nekiggwa aye nammwe abaana ababayiseemu omuntu ayinza okuba teyakuwagira naye bw'aba nga ggwe oyiseemu nga ggwe mukulembeze beera omukulembeze wa bonna tososola gamba nti gundi teyannonda n'omuteekako ki olukongoolo tuweereze bannayuganda nga tuyiseemu tubawe service kubanga ekitwala mu mukulembeze is service delivery abantu abo batunoonyako service tubaweereze yensonga lwaki batuyita abaweereza civil servants abaweereza so twagala tuweereze abantu abo tuweereze ebitundu byaffe Mityana North sisuubira nti kuba neesimbyewo betube neesimbye nabo waliwo eyenkana bishop mu mpisa mu buntu bulamu mu buweereza ne mu bukugu n'olw'ensonga eyo mbasaba mumpe omukisa mbaweereze tusobole okukulaakulanya ekitundu kyaffe Mukama abeere nammwe. Tweyanza nnyo Bishop William Tomusango okuva Mityana ey'omumambuka wa NUP yembaka ddako 2026 231 Mityana ey'omumambuka akuume atakuumira mpeera.